omwana asigale nga mwana kambabulireko eno mu bukulu tutoba n'ebintu ebimu nti olaba nti oyinza okubeera ne mukwano gwo bbawe n'amugulira emmotoka n'owulira nga naawe oyagala baggulire emmotoka naye omanyi bbaawo kyayingiza n'owulira nga oyagala kwekyanga biki abakazi bano boolwebyo ebintu a group of girls one of you bamugulidde akamotoka oba kale bamwanjudde omusajja yagamba nindamu emyaka nga 3 neetereeze naye imagine omwana omuto atalina na choice etasobola na kuthinkinga past that oba nga naye agamba naye tuyinza okuba notumalawo budde oba ono bamuwadde emmotoka nange basobola ogimpa. As a parent, you're not protecting your kids. Kati ate ekisinga osesa kigenda tutwala ku mboozi ereddako ey'omwana nti abazadde ebintu bwe bityo bijja omwana we ayina n'omukisa era bo bagagga era bo beeyisa kigagga tuyina eyo mentality ey'okweyisa ekigagga ne twerabira we are exposing these kids. Kati ate omwana oyo batandika omwebakako like which man a sane man asobola okuwa omwana emmotoka nga tamwebakako. Omanyi njala kwerabira mu kifaananyi kya mwana mulenzi nze up to now mala kukula actually nenva ku ssomero nenkitegeera the girlfriends we used to have at school used to have sex nga tetumanyi gwe noba ne girlfriend koyina ku ssomero era nga mukola level yammwe ey'essomero love letters conversations ne bano abawala lumu abasinga baalinga bakulu era bwe bagendanga ku ssomero bwe baafulumanga bayinanga n'obuzigwa bwa boyfriend bwe baasookangamu nga tebannadda nawaka. Kakati ntunu ya Sayimo yali mu senior 4 atamanyi nti omuwala gwayagala alina ne boyfriend waka era n'ebintu by'ekikulu babikola nti omusiizeemu kati ekifaananyi nti nedda kati oyo omuwala alina omulenzi open lwo kimusiizeemu. So that would be my point of debate nga nzizeeyo ndifaalinga ku Sayimo omukada. Kati now it is up to you as a man oga ono tandeetera ebizibu byonna byeyekozakoza tandeetera ebizibu just mubeere conscious obwongo bwamubeere nga buzuka otherwise abaana bajja basibya abaana bagenda baleetera society oba abusing abaana bagenda baleetera mu kubeera disrespected kulwokubanga bo nga bo tebakyalina control. Naye n'omwana gwe bakanjugidde society tulina kyamukolera because me have always told you I don't want to discuss minors because nange sagala abantu kudda ku mwana nange mu discussinga jukira ye abate ye protecting ne kati Nicole naye yera kuba yatusumbwa ali ku social media maina si maina ndowooza kyaka baloya bana abayamba pretty bateekamu kodi okusobola sibisooli ate ebintu bingi nnyo mu families omanyi lwaki tetubiwulira. Kati imagine taata byebyo seka bye yabadde agamba toswaza bbaawo taata w'abaana bo hajati mu maka ga Haji oyo yazaalamu abaana baganda booli gwe yakutte. Kati lo family ewedde semeyo family ewedde tabanguse eweddewo family y'omusajja teri omuzadde ayagala musibira mwana we Hajati azaala Haji waba gyali alina obulumi ku mutima omwana wange omwana we bamusibye wadde ng'omwana we yakoze omusango gwa naggomola balowooza twanditudde ne tukimaliriza maama agamba nedda. Abaana bano abato bwe basibidde kitaabwe dadi waffe mulimu n'abakulu wadde omukazi baatazaala binawulidde Hajati agamba babadde akuza kubanga era amidist mu bino ebigenda mu maaso okuzunganako oyinza omayiza ate abaana basindise nakuwa basenga baabwe boogera. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okufuna visa ekutwala muzinga Canada, America, UK, Australia, Europe tekibangako kyangu. Kinne Travel Sport Consults Limited tuzo kuyamba kugwe alemiddwa okufuna visa gye weetaaga. Tukola ne ticket bookings, hotel reservations, okugobera ku passport n'okulambuza ensi za Africa ez'enjawulo. Tulina obumanyirivu obusukkuluma ku kirooto kyo. Tusangibwa Najjanankumbi Entebbe Road ku Naja Shopping Center, Office 02C. Tukubireko kati tukuyambe. Kinne Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality.
official najo sinziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti nyongero kubuuzaako n'okwebaza okubeera nga ate oli naffe wano yongera okubanga ate subscribinga videos ezifanaganako bweziti zongera okubanga ate ofuna omukisa okuziraba kale tuli powered by banaffe nana haba mouthwash yono amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amanyogo nana ajja kubanga atakuyamba kugenda mu drug shops ne supermarkets osobola okubeera nga ate omwefunira bagamba ate nawo amanyogo ne gamba nga si malwadde ajja kuyamba okukuuma amanyogo nga malamu ate nga magumu yes osobola okubanga bweyagaza n'okuva mu breath ennungi nana haba mouthwash ajja kubanga atakuyamba kale banafa ba Keen Travel Sport Consults Keen Travel Sport Consults abakutegeeza nti wobanga ogezezzaako okutambula okumala ebbanga naye nga biganye naddala ng'oyagala kugenda mu Bulaaya oyagala kugenda mu Amerika bw'oba weekwata abantu abamu babamye visa naye tonnamanya na nsonga lwaki visa zo batera ozikuma abalala mwagala kugenda mu Amerika naye ne appointment ekyaganye Keen Travel Sport Consults bagamba nti ekyo kibasinga okukolako kale ogenda ku Najja shopping center awo enajja nankumbi ogenda okubanga ate obasanga oba kuba ku namba yaabwe ey'essimu bagamba nti wonna woyagala okugenda mu Bulaaya bajja kusobola okubanga either bakuwa amagezi oba okuyambako processing ebipapula ogende ate bagamba nti ne bwe muba mu processing ne bigaana kubanga jjukira visa mukisa naye waliwo ebintu by'olina okuba nabyo okusobola okubanga ate oyongeza omukisa gwo we mugaana wano naddala mu abaagala onoonya emirimu bagamba nti kakati wano babaganye tugende tunoonye wano so ne mutetenkanya paka bwe kiyitamu ne kigguka so banoonyeeko ebintu bitambule bulungi ziramu okubajjukiza ne tulina YouTube channel empya bagiyita More Vibes UG backup channel yaffe wano shortly ngenda tandika okuteekangayo video nga nze shooting so subscribe to that channel link weeryawo wansi subscribing osobola okubanga ate omanya ebintu bingi nnyo tugenda kukyusa mu content nga bwe tubackinga channel kuba baatu hackinga waliwo some technical issues tuyinza obutagenda mu kati naye tomanya so subscribing ku channel eyo naddala gwe die hard weno nga maybe tewandyagadde ku missingayo lunaku na lumu nga tofunye notification kuva eno gye tuli nkwaniriza n'olunaku olwaleero mu daily uploads zaffe wano ze tukola era nga tuba twogera ku bintu ebyenjawulo sibina wayo nga sirina Haffy nasemba kukyaza tu walwalidde basibina wayo naye twali tutudde wano wennyini twali wano yali wano eyamasengere yali natwagikola tugenda kukyaza tafubbi endowooza nti yaddako eno neddako twasemba kati eno office yo bali yagala kati lwakuba terina kizimbe ekizimbe bwekiri ne kano ke kati ka repike yatulangira alamutulamu kati nimwasamirira omuntu ng'atudde mu kati ali awo ateesa ku ggwanga neŋŋamba speak sister yogera gwe kati noleeta biri ebyabasoma this is the office naye lwakuba olaba mu byonna wabaawo ensonga nze sitanye okwagala kutekinga the negative side of everything social media naye ekuzze okubeera nga Kenya abasajja babikolera ddala studio ez'amaanyi babikolera ddala nga is a blogger naye nga alina gundi ez'amaanyi kyokka ate era ne mu production okufuna ku environment efaanaganako bwiti nayo simbi ateeberezamu gye tubudde gye tubadde tukolera tubadde enclosed now this feels just different. So byonna birungi nti bw'obeera nabyo luli twabeeranga ne microphone eno then nezino nezijja then walola peru kakati omuntu womanyi wendeetera eno kitegeeza nti kibadde mu kusalawo kwange era nsonga lwaki lwenkozesezza eno tebafaayo bakikkiriza nti kusalawo kwange nene zino ozikola ki so kati ndowooza nze the positive part of it nti nekiri let us look up to ekyokuconstructinga studios tubeere nazo kati so that wandaba mu kati kijje buzimu bwongo bwe tukwadde kusalawo. Okay, me, on the other side, me as an information consumer, I might not even care how you're dressed, where you are. Ebyo kale ate byo munentera bira bango omuntu byayogedde tebina makulu. Ola abantu batumanyi kubuuza kati genda kujubirizako mu COVID. Nicole yayiriba ne content owa cookie. Ne Nicole ndozange kati COVID yatuka time ng'olina okuyiba one soldier one army. Kati jukira lulinga akola press conference waliwo abuuza n'atega.
time etuka mu covid kati nga alina okugenda ayiribe yeebuuliza ekibuuzo Nicole ng'afa n'ekibuuzo naye yafanga n'ekibuuzo nene bamulaba so kakati ebyo people have watched us nga tetumanyi kubuuza bibuuzo people have watched us nga tetuva mu masaati kakati wano wetuli kyoba nti nze bitanzi ebizikakanya bitono kubanga wemanga omuntu yakulabako lulinga tonyuma na kulaba nga saawa zino olabi osobola olabwa alabwako kati oli kyavuma ekirala ndabanga ekya bulijjo ninga bigenda bitya mpola ogamba otya bantumidde ngojja omanyi kati abantu we baatu they don't give a damn bamanyi social media bwatakulengera ku YouTube yo natakulaba ku TV natakulaba ku wagamba kimukuba after like a week nagamba ninga atakyamulaba kasi kyalaba seyimo naye kati abantu berawo nga tewali yadda gamba hello how are you is because ajja kulaba ku status ajja kulaba nti they assume you okay. Haffy mwina wano tugenda kunyumyamuko usually buli bwendeta Haffy wano njagala nnyo okumuleeta mu side y'abakyala so akuba nti yasinga okutegeera side zeeyo naye gwendabako Yenza go inawo. Gwe ninawo so kikulu nnyo ekyo. So tobeereyo n'agambo yanyumya ki. Gwe ninawo. Nena osobola okugattako ekirowoozo kyo mu comment. We are trying to build a Uganda where muntu asiyo. Also tetukyali mu Uganda yakubeera nga tuwuliriza omuntu omukyagambye ekyo bye bituleetera attachment ku bantu njagala njogere nawe opinion yo kasa to respectinga. Nina ensonga zange ziringanga ssatu. Nina ensonga ya Pretty Nicole. Nina ensonga y'omwana taata we yeebaseeko because stepfather wa bataata wo. Of course. Nina n'omwana gwe baawadde emmotoka ku ssomero. Ensonga y'ebirabo egenda escalating abo escalating last year twalina ssente era Fifi the Queen yali mu mboozi ezo. Nga oba yali ali mu ttiimu ewagira oba yali mu ttiimu evumirira one of the two. Ko ali mu ttiimu evumirira. Abantu ne bavayo batandika okubinyoni zaabwe bane mutuleke tusanyusa abaana baffe now kati kigeze boyfriends have started okugenda ku masomero batandise okugaba amamotoka. Now what is strange about the boyfriend party nti omwana asiniya followers bokubanga akyali muto. I understand society wale bintu ebikolebwa naye nga tebinakkirizibwa kukolebwa. Tikiso osobola okubanga olina boyfriend because abaana bali basiniya for sexually active. We want to assume omanyize njala kwerabira mu kifaananyi kya mwana mulenzi nze up to now mala kukula actually nenva ku ssomero nenkitegeera the girlfriends we used to have at school used to have sex nga tetumanyi gwe noba ne girlfriend koyina ku ssomero era nga mukola level yammwe ey'essomero love letters conversations ne bano abawala lumu abasinga baalinga bakulu era bwe baagendanga ku ssomero baafulumanga bayinanga n'obuzigwa bwa boyfriend bebasookangamu nga tebannadda nawaka kakati ntunu ya Sayimo yali mu senior 4 yatamanyi nti omuwala gwayagala alina ne boyfriend waka era n'ebintu by'ekikulu babikola nti omusiizemu kati ekifaananyi nti nedda kati oyo omuwala alina omulenzi open ndo kimusiizeemu nze that would be my point of debate nga nzizeeyo ndifalinga ku Sayimo omukadde ate Sayimo omukadde ate ffe twasomako nga tulina bakulu mukko esaazo tulina abaana abasomera ddala abalenzi nga basomera ddala nga bato tutandikire ku muwala w'essomero abantu balina different opinion zaabwe abamagamba mutuggyeko obwavu Sayimo ate omuntu wangamba obwavu nga nsalamu ku bigambo ekituufu kiri nti nno some things tubikola tubikozesa maalo tubadde mu societies n'abantu abalina ssente oba ne tusoma n'abaana nga waabwe bagagga naye nga golooza muli ku level y'emu kati mumala because ffe we twasomeranga mu bisulo nga mu emiti nga kusomero tomanyi oba oli abeerawo oba oli abeerawa now like after growing up you realize nali nsoma na mwana wa minisita bano abaana baali bame ffe twasomako n'omwana wa gayi yali omweru yaani yafa bakigamba yafa obutwa okay yafa obutwa mabegako awo about like neto ziri myaka nga 2 kati 19-18 emabega ne batugamba na later ti abo baana bagundi kati netandikira okusika kala nga nabo baali beerunga ye nga baali baana ba bulijjo nenga family ya bisente balina muvene ku prominent names
abaana abagagga bali awo nga ba business people awo mu kikuba abagagga bano bakinandi mu spare. Thank you mu spare watseka wali abasajja n'abakazi abagagga ng'abaana babwe sharinga nabo masomero. Oba nfuna they can do everything ne mulimu ekintu nga gandi badde na simateeka nenga society bwe yanditambudde nga bwe tunakipapya ne tukivuga speed kisobola tufuukira ekizibu nga bwogamye mbwe ebintu ebimu bisobera okubeera done. Some things tumanyi bi happening but we ignore. Kiringa wona abeera nti oli mufumbo tukimanyi abantu babeera n'abantu nga kimanyi bbawe mwenzi naye nakima amazzi abazadde baba bakimanyi nti abaana omwana stage gyatuseemu. They are attracted, they're sexually active, boys are masturbating, girls are masturbating, na ye nakima amazzi tayagala kumulaga nti nkimanye kigenda maaso. Not that they don't want to speak about it, they'll speak about it in a way of protecting them. Tinaye munnange olaba oyinza okubeera nze mamange she could talk to me ngolowooza yankutte n'omulenzi kati ate ekyannumanga nti because nalinga sirina sexually active. Kati nga nze mpulira yamugamba ne you know I am innocent, why are you speaking to me like that? Naye andaga nti ye kiri akimanyi nkikola. Naye kati ng'ekimmakinga mu guilty nti kituufu ko ka boyfriend nkalina, but we don't go past that. Naye nga kyangamba langamba ye omulenzi oyinza okuba omulina naye nze kyomanya bw'ofuna olubuto okusoma kugenda kuba kuweddewo. Kino na kino kigenda kubeera. I mean nti omwana asigale nga mwana. Omwana asigale nga mwana. Kambabulireko eno mu bukulu tutoba n'ebintu ebimu nti olaba nti oyinza okubeera ne mukwano gwo bbawe n'amugulira emmotoka. N'owulira nga naawe oyagala baggulire emmotoka naye omanyi bbaawo kyayingiza. N'owulira nga oyagala kwekyanga biki abakazi bano boolwebyo ebintu. A group of girls one of you bamugulidde akamotoka. Oba kale bamwanjudde. Omusajja yagamba nindamu emyaka ng'esatu neetereze. Ne imagine omwana omuto atalina na choice etasobola na kuthinkinga past that. Oba nga naye agamba naye tuyinza okuba notumalawo obudde. Oba ono bamuwadde emmotoka nange basobola ogimpa. As a parent, you're not protecting your kids. Kati ate ekisinga osesa kigenda tutwala ku mboozi ereddako ey'omwana nti abazadde ebintu bwebityo webijja omwana we ayina n'omukisa era bo bagagga era bo beeyisa kigagga. Tuyina eyo mentality ey'okweyisa ekigagga ne twerabira we are exposing these kids. Kati ate omwana oyo batandika omwebakako like which man a sane man asobola okuwa omwana emmotoka nga tamwebakako n'agimuwa buwi nga kale empadde ekiwala kibeere kisanyufu nga bakoma ku ekyo. Omanyi lwaki abalenzi ku ssomero balinga tebatwebakangako? Tewalingawo kigenda tewali kyoteekamu. Nze nzijjukira abaana kye baakolanga ng'abalenzi bakanyuga engoye zaabwe eno omuwala n'amwoleza. Kati abalenzi ze mu O level boys wa mu brighter mu class. Kati ng'ate abawala fe abatasinga kusoma bulungi kati abalenzi abamu abalinga basinga amagezi nga badeetinga ate abawala abo batalina nnyo magezi kati nga bambi omulenzi wakuyambako muwaaka n'akulagirirako n'akuyambako ku revisinga basically nga relationship awe then nawe ekyali extreme World Cup yalinga wano era nga ojja ekikopo okiwanise awakana nti si World Cup ng'omugamba kati mwero olwo nga kyabaddewo ddi nga kadanke ne mwenyigamu akakayimba kasembayo akasqueeze awo nga ye World Cup ero jja wano obanga mugenze nga kulambula mu basi naye nga kiba nga you can speak you can write letters ne kikomaawo ne taamu ejja neddako olumu kyatupushinganga n'okugenda kusoma because you know you have your boyfriend at school and all that naye ng'omwana asigala mwana waliwo wootasukka tosobola kungamba nti omusajja yadde omwana essimu just nga neeno mu bukulu tubisasulira ahe nga ne mu bukulu twandibadde ogamba omukazi yansuubiza kasita mukazi mukulu ajja kusala wanayagalidde ani akuyita atya kale kitawe yaba agiggulira
It has to be past that. Nemwe ne mubeera comfortable ate ne muvuma abantu obwavu bagamya abantu sente bakazifuna guno omulembe. People have been rich. By the guno omulembe abantu balina sente. Ate guno omulembe abantu banaku. Bantu balina sente by the lwakuba nti abantu bedde ebintu ebiri documented kubanga si kyekyali ekigendererwa kyabwe. Nina abalina sente sawa zino watunza 5 ku 10 yajjajjawo gye yaleka erungujja n'ogitunda akawumbi kamu and you're telling us you have money. Ne weerabira jjajjawo yagigula. I know. Aye watunze yajjajjawo. So kati ebye mugamba muno twogeza bwavu oba twogeza kinedda twagala kuteeka decency mu society. Amasomero edda agalinga agakabitho wa traditional schools agayina eddiini gayina obuwangwa. Mulina okweyisa bwe muti. Omwana omuwala teyeeyisa bwati society bwetyo nga bebakuza omwana omuvunezi teyeeyisa bwati. N'eddiini eyo yatukumanga nnyo ne katuli mu showbiz okusoma kwafuuka showbiz kweraga omwana agasomera mu ssomero lya bukadde bwediti n'owanga asomera mu lya bukadde bwediti ne mulyoka mufa stress za school fees kulokubanga oyagala omwana wo omutwali mu ssomero omwana aseemu gy'asomera ne mubeera ku pressure buli ssaawa mukubye abaana temukyaba protectinga abaana bakubye ebifaananyi nga bali mu uniform badge mu displays before ino nga tuwulira nti omwana bamukidnappinze otulaga nti oyina ssente omwana agenda mu ssomero so erinnya lye liri everywhere essomero liri waliwo abaana bakola brand abali mu the promoting the branding the school nga ndaba abaana ba Brunoke that makes sense kuba ye school fees azifuna mwana promoting assomero naye mulimu omuntu hafi nga toyina kyofunamu omwana bagenda bamukidnapping olaga nti oyina sente nga bwozikoze bwozi to display. Actually ndowooza the problem gye tuli mu kukola and bulwadde bwa buli munnayuganda n'abakulembeze endala bangi bafuna nnyo obulwadde obwo nti bwe tufuna twerabira nti tuli mu society y'abatafunye. Olunaku olw'ejjo nabadde nvuga nga ndi ku Entebbe Road kituufu jam yabadde akutta okuva ku Freedom City. Naye omuwendo gwa booda gw'abamwe gwaba twegatte is ninya booda nenga gwe ninya naye simumanyi abampiseeko nga bangi okusinga motoka ezaadde ziyimiridde. So now that reminds me nti sayimo kakati ate wadde gwoyinza obba ovuga saagala weerabire nti ate abavuga bali ku booda batono bubega kumanya omuwendo gwa bannayuganda ogutambuza ebigero okuva mu kibuga njagala okozese kubo lya Entebbe Road erieno waggulu eritali lya wansi katwe tokozesa lyeri wansi kozesa erieno waggulu ku ttaawo oba ewaali ettaawo ogenda kulaba omuwendo gwa bannayuganda ogutambuza ebigere ng'oyinza olowooza batadde baana basome bava mu nnyumba embafuluma bava ku ssomero limba batadde badda waka. Kati bw'olaba ebintu ebireka bikujjukize nti kiyinza okuba nze ndi bulungi naye abali obubi basinga obuki and they are all striving to kubeera bulungi wala bakikola mu bulungi wala bajja okukikola mu bubi nga talina choice nga mu bubi byeggwe nakama kati Katonda ono waba mwana mutala kusomera eddungi amuwa ssente bwe ziti omwana oyo andaza olumu n'abakozi baffe betukozesa ku dduuka gy'okolera gy'olina abakozi obalaga buli ssaawa omwana wagenda mulina essomero era bwe yalina driver era mukima weeradde nti olina omukozi gwokosa gwosasuna emitwalo 3 ate sibe musooka ate musooka kusanyusa abaana era mukyogera na misana ttuku ti nze nsooka kusanyusa abaana bange nekimubukala naye naye ayina abaana ewuwe. Exactly. Gwagenda omuleeta ettima yes omuntu omutima omubi ayinza okuba yazaalibwa nagwo naye ate abantu tulekeraawo basoomooza tugenda kwereetera obuzibu mu society ate tudde kugwa kubanga kakati mu masomero gano abazadde baba bateekamu abaana amasomero ge gatera obbuuza okola mulimu ki biki naye bwe tutuuka nga tulesa abaana ku ssomero tomanya nabikwata kufe omwana omusomesa mu ssomero emmotoka ezammwe ezimu zisigala bweru abaana bala emmotoka zaabwe ziyingira paka munda anomanyeyo kiraasi ndalamu omwana amugyamu wali owamagye namwerekera paka mu kiraasi namukuuma nomumukuuma n'asoma n'amutwala naye nga muli mu ssomero lyerimu naye oyo omwana gwe batreatingayo batyo ayingiza sente ezimu naawe taata we and you're here naawe obraginga mu society y'omu oli n'omwana ye tebamulaba nako tebamanyi ne bwafaanana. Tuli baavu nnyo naye twekoze ebyekigagga but bigenda runinga society nno ye yandibadde awo naye abaana be muzadde. Naye nali twali interacting ne headmaster wa Buddo nga akulaga ali strict nnyo ku mateeka g'essomero. Now those are traditional schools. Now what went wrong to some schools ezeze kubanga amadde ndowooza nti ebiseera ebimu omuzadde bw'afuna ssente ayagala kutwala mwana mu ssomero ddungi erina mulungamya. What happened to era amasomero kigalekawa? Omwana wange gy'asomera
tempakinga byakulya yadde kati nkugamba nti muyinza okuba mulimu abazadde abagagga ye nga asobola n'okwafoodinga naye bakulaga omwana Haffy emmere gyagenda okulyako n'omwana wagundi gyagenda okulyako n'omulala mwenna bwagamba nti no breakfast bagenda lya migaati gye bagenda olya bwaba bategese kawunga bonna ke bajja okulya bw'oba oyagala mugulira zippiza zo byonna byonga by'obyagala apple fruits zonna mulinda aveeyo wano ku ssomero bagenda lya miiru y'emu yeegi naye oyinza olaba abazadde ku viddi mu some schools baba ku showbiz abakazi nabateka abasajja ku pressure ate abakazi fe abasinza okukola ekintu kino ogwo omusango ngenda gutwala nze bannange kati ninye ntya boda nga ngenda okukyalira omwana wange ku ssomero omwana wange ajja swala mu banne jjukira abazadde bonna eri bavuga emmotoka wabula banne tutwale kati sindroping ate sinjalinya takisi nga nvaayo n'akuyingiza supermarket n'alyoka agula ebintu n'akuleka nga alina ku stressinze because ayagala omwana nno gwagamba omwana agenda oswala wa P4 kubanga kakati essomero nga tuvudde ku bya boyfriend tuvudde ku by'abazadde essomero mukkiriza muti omwana omugifutinga emmotoka amasomero integrity yaddawa bagiyisaawa waliwo omuwala gwe manyi activist gwe nalabye nga yomba ku Twitter she's called Agatha Tyre something like that ng'ayomba mbu yagenze ku ssomero lya Hillside Primary School I think yadda yambadde damaged jeans ne bamugaana oyingira nagamba wano abazadde bendi n'essomero mu speak up we need to sue the school biki n'ataginga amale mabirizi mbu basuwinga essomero lirina rules zazo kwe litambulira bade bali comfortable nakyo you agree abasiteki omwana wo tomutwala omwana wange gyasomera bakuba n'ebifaananyi by'engoye wali ezitayingira waabwe otuyagala mutwala ewalala there are so many schools there are so many amasomero nga go gasigaza kimu bo bakola ssente mumukole bye mwagala ng'abazadde bo bazze kukola ssente balyoke babafulumiza abaana nga bayinza okuba n'okuyita bayise ebigezo naye nga common sense oba amagezi gano aga bulijjo n'empisa nga tebalina yadde amasomero ge gatumoldinga nzikiriza 100% nti yes wakawe bazadde bange n'essomero and we are proud yadde ojja tunabudde bw'omwana ku ssomero nga bungi twabana ku ssomero nga bungi waliwo kati abaatandika okugenda mu kisolo mu primary fe abamu twagenda ena mu secondary ekitegeera nze nalaba Lisha Mayanja mwatera okubeera naye ng'agamba ojja wemula tetugenda wemula enjawulo eri kuki we twakulira yonna gye twakulira mu society ze twakuliramu nze Saima otandika naye tuba tuyomba kale ngambe Samoya nowemula nganze ngambo wangudde kubanga nze sigenda kwemula ddenge biwemula mbimanyi era ngambirawo wangudde boss nye waliwo ekyowulira nga apa naye ekyo nze sijja kiyisa mukamwa siko akuba njagala buwangula ate oliye ng'ali comfortable mugenda kaba amaziga kati muli kweruma mweka you're biting your own fingers kulokubanga mutulaga nga muli abagagga oyo mwana gwe bawadde emmotoka muyinza okuba nga mu class mwennyini mwali mulimu omuzadde alina ssente empitirivu mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo 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 bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kizadde on the same note yemu gundi ya preach badde ngazi jonna argument yange eri nti tulina problem eri emu tulina omwana gwe tutabanga mayina
mu society y'abantu abakulu naye ng'alina okulivinga era nga nze mu argument yange egamba nti maybe some of the problem is afuna nti first of all mu world y'abamayina taliyo ali mu y'abakulu okusobola okusurvivinga mu nsi y'abakulu amayiriza nga abadde manipulated to an extent nti omusajja ayinza okuba yalina mukwano n'amuweereza ebifaananyi ate ye n'abikola ki n'abita tugenda maliza tugenda funa cases zikyali bwe zityo kubanga mu nsi y'abato ensi y'abato teyeetaaga obeera ku ssomero weetaaga emitwalo ng'etaano za byakulya era ebyobanga tosazeewo okutanga kufuluma nnyo nakugamba nti baneegeno ndetera chips za ttaano ziki emitwalo egyo etaano oyinza ogirya omwezi n'obeerawo kitegeeza nti ezo omuzadde wasobola zikola ki naye ensi y'ewabwe yeetaaga makeup yeetaaga akaviri yeetaaga olugoye yeetaaga essimu ebintu ebyo yeetaaga ssente ogenda osanga nga she's a minor alabika bulungi n'abali willing omuwa ssente bakola ki weebali now here comes a situation where kyali erinnya lya buildings amaanyi ga accommodatinze ne byasobola okukola biyinza okwagala omuweesayo akasente we find her in a video bavaayo bagamba nti bannanga ono omwana mukyala mukulu muto naye nga kati point of argument eri nti no kituufu asobola okubanga muto naye ate alivinga obulamu obw'ekikulu anaasobola atya okubeera mu bulamu buno nga tetumuyigiriza kukola n'okukozesa kyalina obulungi kubanga lwaba bakikozesezza ne bagaggawala on principles tinze ndi vaccine togenda kunkozesa kino tinze nkola bulango nze ndi influencer and I think ekifudde bashira gashumba kye bali kakati wabuze wa Pretty Nicole bwe twafuna tuyinza okuba tetumanyi myaka gye mituufu naye kye twasembayo okumanya nti yali asoma mu primary atula P7 results paka nakati tukyazirinda omwana wa primary kizibu nnyo okubeera nga weza emyaka 18 bw'abanga asomedde mu budde obutuufu but let us assume ayina kubeera below 18 years so mu ngeri yonna ffenna tulina mu ngeri yonna omwana golaba mu primary P7 oba omanyi nti ayina kubeera mwana muto abe muto kati buli muntu adiringa n'oyo omwana kirina okutambulira mu bwongo nti ono omwana yatuula ebigezo last year oba baddamu emyaka gya covid oba bakola ki bajja kugamba yakatuula P7 mwana muto kakati bano abaana abamu ba Nicole kati kyasukka ku bazadde baabwe kati baana ba society baana bansi babateera ensi so it is a true definition of nkukwasiza ensi because it is just obvious that the parents failed at their job abazadde nga bo balemererwa ku mulimu gwabwe mulimu abantu abakulu betulaba nga bakola ebintu ebisasamaza mu society and abazadde abamu bambi they play with their part naffe kenyini tuyineeyo gye tuga naye kino mama wange n'amanya nti nkikola okitegeera kuba ye alina engeri gyeyakukuzaamu alina bye yakuteekamu byalowooza nti olina okugoberera exactly naawe kenyini okimanyi but now that you are an adult wasalawo n'okola ebibyo mwe muli ababbi mwe muli nga bamalaaya abeerenga teriyo omuzadde amukuza namuga akati genda weerenge bagenda tandika ndooza kuva mu generation yaffe gwe ate okkiriza bamuwe emmotoka oba tomutumye genda kwetunda so now with Pretty Nicole just bazadde bafairinga era ne bamukanyugenda mu society abateking on ne bateking on byonna mwe mwajjira ebyo bintu byabajjati and all that naye nebadde bijja mu society kakati ife tetugenda kulemererwa nga bazadde balemererwa ekitufu kijasiga kitufu ne kyamu kisigaye nga kyamu ye nga yayinza okuba nga omubiri mukulu n'emyaka giyinza okuba nno mikulu nga she's at the right age nga tasobola nakusibya but the fact that yakatuula P7 nga twakamulaba kye tulina okipinga mu bwongo bwaffe kuba we banaagamba bagireyo empapula simanya baleete birth certificate bakole ki nga seyima oli mabega wa mitayimbwa omwana w'omulenzi nga bakusibye kuba amateeka gasigala mateeka omwana ababbiro 18 years aba mwana muto byonna bye mumukozesa amateeka gutuka okkuluma tujja biwoza luvannyuma naye gwe gajja kuba tugenda okubikkula empapula nga gw'oli musibe now ate gwe guno omulemba wosanga omwana ng'ali mu senior 6 naye nga yenkana nganzi akabina kali kati ng'ali bwati asagala busagazi yenonga na mutone n'ebbeere nga litumbidde liti kati omusajja abasajja naddala eri abaana abawala mu abalina okubeera conscious
mutandiko basaba endagamuntu byonna bitubyogedde mbadde nsaba ku ndagamuntu yonnyabo ye nkwagala bannange olabika bulungi buli kimu nja kikwa kyoyagala leeta endagamuntu ye because it is now a necessity everyone must have endagamuntu passport yo tunyagala ku processingira ka trip ogenda omwana ajjayo kale wabanga mukulu ebisigadde muli byoza n'abazadde naye nga ye amateeka goge kutuddeko bayinga ekyo ngafinga okyagenda ku ekyo abakazi abawala bongereza ddala emyaka ng'ayagala omulenzi omwana omuwala akola buli kimu omwana omuwala bw'aba yakwagadde seimo nze era olumu nsaasira by the way nga sisaaga nze ntera osaasira abasajja ate guno omulembe bakalu bazibu bakaba bazibu asobola n'okwegambira nga maidi ewaka n'akugamba ye kyayagala oba muganda wa mukyala wo nga muto n'akutunula mu liiso bwoti kati era abasajja mukama katonda abatonda n'ekisa ogenda olaba totadde mu maanyi siggwa akwanyi siggwa asabye ali abasajja batono nnyo basobola okukwanibwa ne bagaana kubanga si kitonde kyaffe kukwanibwa kati bw'okwanibwako obanga mwana gwatandika kukwana muwala ogamba nfudde enzo abasajja okukwanibwa wano mu kusooka kuno tikisi kizibu kuba abala atataddemu effort obuzibu bw'omusajja mumuwasa awo abala bufuusa serious sebo oyagala omuteeka awo bootabukidde ensonga naye wano nkuweeko oba otumya stami kati now it is up to you as a man oga ono tandeetera ebizibu byonna byeyekozakoza tandeetera ebizibu just mubeere conscious obwongo bwamubeere nga buzuka otherwise abaana bajja basibya abaana bagenda baleetera society oba abusing abaana bagenda baleetera mu kubeera disrespected ku lw'okubanga bo nga bo tebakyalina control naye n'omwana gwe bakanjugidde society tulina kyamukolera because me have always told you I don't want to discuss minors because nange sagala abantu kudda ku mwana nange mudiscussinga jukira ye aba teyeprotecting naye kati Nicole naye yerakuba yatusumbwa ali ku social media minor si minor minor ndowooza kyaka balooya bano abayamba pretty baateekamu kkoodi okusobola osibisooli kati ali kigenda kumutandika okumuaffectinga no waali naddala ku bulamu bw'alina okusalawo okubeera kubanga bw'asigala nga 16 namulako ayagala kuzannya firimu ani agenda okuwa karakita ya girlfriend bajjaga muwaki ozanyisa omwana w'abandi ebintu ebyekikulu oba ontegeera kati ekyabakola Nicole akeere ku makya agambe now I'm old a celebrating a birthday agambe I am officially 18 bw'aba ayagala kukola ssente ziri serious kati ng'ebyo saa zino singa Mickey Wine tebali mu attackinga singa yavayo n'atugamba ayina emyaka bwegita Kani kye nalabyeko nti buli saa zino luli ba vixen baabeerangamu just kunyumisa video naye saa zino omuntu atakwata Haffy n'amuteeka mu video because akimanya agala afune talkability yes byonna bagubala bw'otunulira video ya Mickey Wine amaanyi ge yafunye abadde aludde okugafuna naawe kitegeeza nti nno bantu bayimbi bangi abandi agadde ofuna comeback ng'atadde Pretty Nicole mu gundi ye waba balina movies ezikyatubidde n'agamba sikiza kino ekiwala kiina amanyi bwe naakiteekamu kiyinza okuzannya bulungi but the question will be naamukozesa bagenda kunziza mu child labor oba ontegeera kyokka tugenda okumalirizanga buli we tumuma opportunities ezo tumulekera avenue egyo y'abasajja ate saabikole mu nkukutu tugenzo omalizanga abasajja buli ayagadde okujja mu bulamu bwe byamutuusizzaako tubirabye kati ekisooka society eyasigaza Pretty Nicole emuyambye atya okutereeza obulamu kubanga tetugenda muyigiriza kufuuka mu sister saawa tuyinza obutamuyigiriza kugenda mu bulamu buli decent kuba yinza oba tabusobola nakyo gyekiri nga obulamu tebumuganya Mama entero omulaba nga ayogera aveeyo ayogera emyaka gy'omwana emituufu omwana afuna opportunity omuntu aleme kubeera nga agamba ono mwana muto banandaba naye ayo gyogere kwajja emituufu bo bagimanyi baveeyo boogere emyaka mugambe Pretty Nicole alina emyaka bwegiti alina emyaka 19 kati muntu mukulu oli amanye nti amateeka kati gakyamukwatako oba n'okumuwasa aba yeetuuse okisanga Uganda nabo bennyini bwe banasigala nga baagala bazanye kaadi y'okubeera nti muto ate nga byakola bya kikulu nabo bennyini kigenda ba affectinga ne Nicole yennyini ye kigenda mu affectinga wakati luli mama yavayo lino n'oboggwala n'ogamba omwana wange biki ate ojja kubuuza mama omwana yakuyiseeko atya wana yeko ne video director nga agamba nti omwana namusaba mu family baamumpa nabi Darlington nga yayogera ti namubasaba ne bamumpa
kakati tugenda nga conflictinga nafu gamba mwana muto ate gwamuwaayo genda mbye ekikuma bagenda kuwaayo ku ssente. Now what is what? Nicole Mukama Katonda atwaye emyaka 2 bw'anaba yaganya otuwa otubuulya mu myaka nga 2 ajja kuba akuze lwampaka. Ajja bba akuze. Naye wala abaana bakulidde mu social life nimbadde ne guidance y'abazadde. Shira akulidde mu social life but guidance y'abazadde. Anti kyekiri gye natandikidde. Her parents failed. Abazadde bo basiriiza. Nabo nebo benyini kati saazo ne mama ni baba andyagadde. Tebagisobola social life olaba n'abantu abakulu ebalema. Yensi social life wabasazeewo kubeera kati kwakyenda banzira yini kyavuga yagala kubeera socialite. And socialite is masanyalaze. Tena gye babisomera. How best we yanditambudde kubanga ba socialite bona tugenza okumaliriza ne tulowooza nti basitiranga bamaze gubakubye. Kubanga mu temptation nyingi ne endorsement tuzogerako na kine nazo temuli ssente. Yeah. Sente za socialite singa ziva mu basajja. Ne gubasuna n'abakulu gubasuna. Nozinonya ne zibula no birako side eri endala. Bane gwino mwana we gwasuna. Ngamba Katonda. Kubolo tekiddanga kinyabo. Gwakisuna. Ayo gwakisuna kile kaboba bali respect family ya buvunanyizibwa nnyo. Kimotuka time nga you lost there. Anyway kakati mu mbozi ya Pretty Nicole eyo tulina ebintu byetwali tandise okwakyuzinga mama. Mama wajitobera ne mwalawo bikoze bitya yakulema bikoze bitya. Naye embozi ya Seeko ono yabaseeka abahaji oba omusiramu. Haji abadde akozesa Haji Seeka just yawadde comments. Abadde akozesa muwala wa mukyala we ate amaliriza yejjereze maama. Tobati abali ewala bamukozesa mwami wona atamukozesa. Byonna oye zero. Ogenda naye n'ogwa ku monster y'omusajja n'emukozesa n'okumulekera society. Kale lwakuba nga wonoga nti ebibi bisiŋŋana. Nze yalowooza kutta omuntu naawe eyatta nti oli ababbaawo. Abakuwemulidde omwana gwamulaganga kitaawe. Naye eri mu society ne waba musajja nga benkana n'emyaka n'oli Haji yamwebakako. Oli osanga tolina kyomumanyiiko. Ninga byebimu. Nasi twatuuka ddi wano omusajja nodda ku mwana. Gwe baakulaganga kitaawe. Because isi mu mbozi y'omukyala eyo alaga waliwo abaana abakyala abanoba nga bakuze. Oba omukyala nga bba we yafa oba nga yanoba dda naye abaana nga bakuze ku mama n'afumbirwa ng'omwana mukulu. Girl mama alaga babadde n'omusajja ebbanga ddene ekitegeeza amufuna akyali mwana muto. Akaana kaali katonga akalaba. Attachments ze tuyina ku bazadde baffe oba abaana baffe ze batuyinako. It is the period of time gye tuwangadde nabo. Omanyi nze nali ndowooza maama wange n'akeera ku makya n'afanfa. Ngera mugamba nkwagala nnyo ku nsi kuno gwe nsinga okwagala. Bwe nazaala omwana n'ambuuza kunze n'omwana wani g'oyagala. N'enseka n'aŋŋamba omwana mulala nnyo. N'aŋŋamba nze osobola n'okukeera ku makya ne bagamba oli omukyala yakuzaala. Nga sinze yali nnyoko nga nakuza bukuza. Toninaako lugero. Wakeera ku makya ng'otegeera ne bagamba ye maamawo asobola okukyuka. Kyobala nga olumu tukirabanga ekyangu wadde kale kiyita ne kisigala mu mboozi. Nze okera ku makya ne ŋŋamba omwana wange oyo si ye ddadiwo teyali ddadiwo. Era bagamba kitaawo omutuufu omumanya ennyo amaze kufa. Ne ku myaka gye ndiko kati mama nga asobola okuŋŋamba ekyo si kye kikaakyo. Si wammwe. And I detach completely. Ate ne ngenda ku family endala ate obulamu ne bweyongerayo. Naye omwana wange kuva yagwa mu lubuto. Naawe ne nkugambe yamunfunisa nti tuli lubuto. Ebirowoozo byonna ne bitandika okujja. Ngenda fuuka taata, ngenda fuuka maama, munnanga ansambye wano, munnange kiri bwe kiti ne ngenda mu ddwayo ne tumureceivinga olunaku olusooka paka emyaka gyaliko. Ye relationship gyotasobola kwawula ku muzadde nani? N'omwana. Kakati
omuzadde bw'atuuka ku makya omukyala n'ayawukana n'omwami omwami we n'afa kyonna ekibadde onaafuna omusajja omulala omwana ku myaka gyonna gye bamukuweereddeko seyimo jje ne mukuwa ku myaka 7 nti kati mwana wo natandika okuyita taata ekituufu si gwamuzaala but attachment etandika nava kati ali mu P1 n'agenda mu P2 n'agenda mu P3 wonna we bamukuweeredde wootandikira you become a father mu bwongo obwo ne oba wagenda bugenzi bino bye tujja abaana mu foster homes the moment womufuna watandikira okubeera omwana at what point wasizingira okubeera omwana wo n'ogamba naye ono naakuzeemu kinfaananidde bulungi ebbeere lino kubanga nina nekyendaba jjo nali nvuga nga ngenda Namasube eyo kati nasooka muyitako but we muyitako then ekifaananyi nekijja nga ye kati muwala ninga kaali kaana kato in my head I was like never nayi wadde abasajja tukwana ono sisobola mukwana ng'ojjukiramu oba ontegeera ninga just kuyita obuyisi obala kwanze neteekako nnyo ebikomera bingi simanyi kiyinza oba kyekizibu kyange ninga kati nze obwongo obudde ne bulaba oli omwana omuto gwe nakulandaba ningamba kati kano ekyabanza kiwala naye nedda ninga maybe atosobola okusanga n'omuwala owa size yemu ninga simuyinaako history exactly nga tomuyinaako kyonna kyonna kiki kye nga nti ebibisiŋŋana oli taata wa mwana bba wa maama wo naye atosobola omusanga n'omusajja emyaka gye gimu naye nga talina bwamuyita yamusanga eyo bino bye tuzunga kyansonyi nnyo ate nno aye walabako era taata ye yennyini taata ow'entumbwe ye n'embuto ng'azimufunisa n'azimugjamu kimusajja kwekyawa nze nno munnange ndowooza sikkiririza nno mu ddogo naye nze ebintu ebibeera extreme zikiriza nti omuntu alayika baamuloga teri muntu mulamu asobola kukikola taliyo sayima obwavu bulumya abantu bayise mu mbeera embi abantu bababonyaabonyeza abantu bababbi abantu babafeze abantu bafiiriddwa abantu baabwe neyiira ekyokubeera nti oli muntu nti kino omuntu ategeera takikola tekavaawo era osigala you think as a person, a human being eyo muntu naaba simulamu omutwe kyovola nga talina kubeera mu society at any one point bwe mukitegeera nti akikoze mina mwawula ne mumejjamu ne munange nina ebintu ze byembadde amaye bino bye twatapika ng'emboozi z'abantu abakulu waba ebintu ze bye nawulira ng'obuulizi naye kati bwenkuza ebikola sense nze okimanyi nabeerako ne kojja wange ddala nga n'amama wange nange naye mu holiday bikinga eyo twakulanga edda nga tukyala naye lumu kirabika baali batabuse ne mukyala we n'anoba nga balinawo abaana 2 then nange as in primary niwe omukyala n'anoba nange naye nze jjukira nze oli omusajja gwe ndi related to sokoleke walina kojja mukazi we n'anoba nange n'abaana be after some time ne tuddayo Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 319 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited.
naye kati baboogerawo ne maama we kuba yagenda waabwe baboogera ne maama we amwe namugamba kati ate ono ye waze naye lwaki namugamba maama ndeka omwana abandi wuuyo muwala mulimu ebintu at least oziyiza si ndino anko wange oba kale oba mukazi we yali amulabyemu oba ekintu kyonna but I think kati now it makes sense it was wise bannange sitaani yeetaaya sitaani alaika asumuluka kunjegera ekiro sitaani asumuluka kunjegera at some point tomanya and there are some things that are reversible nogamba kale singa omwana oyo saamuliseewo singa namutwala nga tosobola kizza mabega olwo kiridde famire kibadde olukizze omuntu aggalawo ennyumba bw'ati nanga gaddewo ensi buli kimu nekitandika kati byebyo oyo omwana oyo agamba nti kitaawe oli kitaawe gwe yafunisa olubuto vuba kwono gwe twogerako waajati yamufunisa embuto 7 ne kakati ali lubuto kyenabadde njogerako eggulu oyo omwana lwaki bamulekola olubuto n'alukuza kiti balumujjaamu kati agenda zaala ki is very disturbing naye yalinawo batoobe taata jjajja ono muganda wate maama we very very stupid omwana yo olubuto balumujjemu bamuleke olwedde bamujjamu dde embuto balumujjemu alitandika obulamu bwe kubanga kigenda mutu amatayizinga obulamu bwonna kati byebyo byogamba nti maama lwaki ono banooleka abaana bo akole kyagende nabo wa kiri kika kyabwe oli kitaawe katugambe maama yanoba nekyobulanga abakazi abamu bafa n'abaana baabwe fe tukitwalanye mu picture abaana bange saagala babeere ne mujja wange abamu basirikidde ebintu nagamba owaayi nakwata mulimu n'abaana bane balekayo abalenzi abawala n'agenda nabo kwerekereza wanja genda nga nnaku yentutte ate era ennaku enkomyewo ate ng'erimu n'okuswala ate ebyo ebintu bingi nnyo mu families omanyi lwaki tetubiwulira kati imagine taata byebyo Seka bye yabadde agamba toswaza bbaawo taata w'abaana bo hajati mu maka ga Haji oyo yazaalamu abaana baganda booli gwe yakutte kati olwo famire ewedde semeyo famire ewedde tabanguse eweddewo famire y'omusajja teriyo omuzadde ayagala musibira mwana we Hajati yazaala Haji waaba gyali alina obulumi ku mutima omwana we bamusibye wadde ng'omwana we yakoze omusango gwa naggomola balowooza twanditudde ne tukimaliriza maama agamba nedda abaana bano abato bwe basibidde kitaabwe dadi waffe mulimu n'abakulu wadde omukazi baatazaala binawulidde Hajati agamba babadde akuza kubanga era amidist mu bino ebigenda mu maaso okuzunganako oyinza omayiza ate abaana basindise nakuwa basenga baabwe boogera biki buli omu taagala mukwatira ku wuwe nyemwe yasibisa mwannyinaffe bali abaana bakulu Haji be yazaala batali boona Hajati amazima ga Katonda mu ggulu bateeka okuwala na Hajati n'omwana we kyokka Haji nsanga ng'akyegaana ewedde famire ya Hajati tegenda kuddamu kukolagana na famire ya Haji n'abaana tebagenda kukolagana era omukyala yali yagenda ku kyeyo oba ne bbaawe ng'ali ku kyeyo abaana n'abaleka ku kika kyabwe naye ng'aweereza buli kimu anko tata abaana omuto abeera ewaka bano abaana bamama be batajja waka kivubuka kikuliddeawo kyakwata abaana b'omukazi nakibakozesa babiri naye omukazi yagamba tonkwatira ku mwana ne bamukweka ne bamuddusa n'amuprotectinga naye nga badde ku bazzukulu be badde bakwata bazzukulu be kati taata w'abaana bali aliddamu okukolagana ne nnyina kuba ne nnyina naye aprotectinga mwana we maama wawagira abaana babakwate olabika wawagira abaana babakwate kakati omukyala bwakeera ku makya n'anoba ate munnaye yensonga y'emu lwaki abakyala bamu tebadda mufumbirwa bamaama baffe nga bbawe yafa n'agamba ndadde abaana abawala ku kika kyabwe tasobola balekayo neeri gyalaga bano bahaji gye bali agwanga ku Haji nahaniko mukabasanyiza abaana I had a friend yazaala mango like she was like 16
kati abawezanga emyaka 26 nga kiwala kyate kikulira ku speed nazzemu okumulaba ndowooza yakazaala omwana nze batanaweza na mwaka kiyinza oba omwana yatuuse emyaka nga 16 17 lwe yazzeemu okuzaala asosoke yenyweze nga bulijja nga gamba kintu kimusayemu sosola kufumbirwa ono omwana fotokopi yange Maureen sisobola mmuleka mabega ayina okubeera naye ku mugugu kale at least akuzeekuze mbano bannantume asobola ogenda ku hostel abeera yafune ka boyfriend ke baleme yisinganya mu ddiiro omwana ebbina ali mukomeeri nennyina ali mukomeeri taata ali mu nnyumba si yamuzaala gwe enseeri mu ebinene then my other point is omwana lwaki tayogera buli abagamba seeka nange lwakuba omanyi lwaki tulumiza nnyo ekintu nti seeka oba pasita nze nali mu senior 4 nga tusoma CRE tikyafa asomesa CRE n'agamba obukulembeze buva eri Katonda okuva olwo kyantuula mu bwongo nti I respect leaders teri bukulembeze butava eri Katonda era Katonda batamwagala otagenda bbeerawo ekyo nekirespectinga nze toli tosobola vuma mukulembeze newabeera nga gwe assistant no like gwa you're my head kati nga kwefu like head of product like supervisor waffe omurespectinga kitiibwa kye n'okimuwa you do your work and go nti lwaki tupininga nnyo nti seeka nti tekyandivudde mu ye tulowooza nti ye ntegeera ye yanjawulo those people atwawuddwako kyobalaba nti muze yambadde emboozi eya omwawule bamuwasiza omukazi n'agaanira e Kampala kati kyeka omwawule abaddenga ku ndiga n'abaako gyafunisa olubuto naye kati ate bo eri ekkanisa ekyali y'amaanyi mu kyalo okwawukanako mu kibuga tebasaba nnyo naye ate bo bagikkiririzaamu nnyo kati ng'ekisinga okubeewuunyisa bannange omwawula omulamba n'akola obwenzi kati ffe we have that endowooza mu ffe nti olunaku lwe baakwawula lwe wafuuka ow'enjawulo yes lwafuuka ow'ekitalo byoyogera tusuubira nti birina kubeera byamakulu nnyo byogera tusuubira nti ate nno munnaye the human beings like us bye byali bitisa pasita bujinga ebyo pasita omulamba ogoba otya omukyala nowasa omulala naye nga naye muntu ayinza okuba alina challenges ez'obufumbo zisigala eziri mu maka ga pasita zeziri mu maka gange abakyala baffe bonna we bakula bafuuka wild nga mmwe ab'ensi thank you naye je tusuubira there's a way he would have handled it not like nze ng'omuntu wa bulijjo kuba nze ngenda ye gye nkaabira ebizibu ayina yakoze kye kimu nange kye nakola ye enjawulo eriwo so statements seeka ze yakoze zaabadde nnafu nnyo zimenya omutima yagambye obwana bw'ennaku zino bukaba nnyo omwana ne bakwata ku bbeere ne tayogera eno emboozi yange I was in senior 2 kisomero enani somera senior nani nasomera ala ne senior 2 natwala kusomera eddala imagine idi omulamba n'atandika okunkwana as 14 years in senior 2 n'essomero lyasomerako lina abaana bakoma ku senior 6 nze nganza omwana kyasenga okumbazaringa nenga kyokaluna nga mutima gwange kyokaluna bawala ba senior 6 abakulu jukira mubeere eno wansi bali oboolaba abakulu nengamba omusajja nga obeera awo oli mu ddoomu n'akutumya nga toyagala genda naye toyagala mu disrespect ga buli omu amutya oluyingirawo owerere nakugamba ebigambo kakati yali first term bwe nasooka okugendayo ku ssomero second term kati ngambala omwaka guggweko neme kuddayo meanwhile I'm not telling my mother one nze nakula nga mamange tabeera ntata wange nga bo balina differences zaabwe zempulira ng'omwana kubanga ne gye nasomera senior 1 bwe batuuka okunzijjayo tatange n'agamba omwana we kyayagala kyokola statements bwe zityo kati ne ŋŋamba era ŋŋambe nabakandeeta kuli n'essomero era ncomplaininge mamange ate nze mamange yali she's not like me ye mukambwe asobola okujja ku ssomero ekyemu n'amuyisaayisaamu ate nga kyentya ajja kujja ayomba atandekewo ntandika okukola ki okuba naabonera ku ssomero kati ne ntandika kusaba omwaka guggweko
bwe natuuka nga maze senior 2 nga ngenda mu senior 3 ne ŋŋamba siddayo ku ssomero eryo namange naŋŋamba lwaki liŋŋaana omubuulira nga nze nkimanyi ye nze nga bwe mumanyi agenda avuma omusajja oba atwale poliisi ate essomero alindekemu obeere ku ssomero nga bakusosola ng'oswala ng'okola ki ne ŋŋabugamba sigenda kuddayo kati as a parent because ffe abaana ebiseera ebisinga tuyina picture gye tupainting ey'abazadde baffe kyetulowooza kyalowooza kumbe nga bwe wandimugambye osanga yali kutegedde naye golowooza ayinza obutakutegeera naye bwe yalaba nga insistinze nti siddayo n'anoonya essomero eddala n'anteekako oba yeebuuza kwani oba ki naye instincts ze zamuga mwana nga ayinza okuba maybe there is something kuba yali akimanyi nze siyenze muntu nze nasoma ku primary essomero lyeri musiyenze muntu agamba nti ngenda somero nze nga as really a humble child naye nga nganya okwogera ensonga kati n'ensoma ne mala senior 4 nakimugamba ntuuse mu senior 5 naŋŋamba naye omanyi taatawo kye yankola nga mugambye nkukyusiza essomero nagamba baneemwogeranga naffe nemugamba ekikulu abazadde olu muli bakambwe era nze I appreciate how my mother groomed me but kyesaagala kubeera nga ye ekitono kumusukkako kyesigena bukambwe because nze nkimanyi bwali bukambwe mamange bwe yalina singa kati imagine if the problem was bigger oba nanemezayo ku ssomero eryo nangamba ojja kuddayo omwana gwosanga nga kusomera adduseeyo nemumutimbako n'ekyobulalu nemumujja mu ssomero ate eritayira yabalu nemumutwala ne muli abalalu nga mulowooza tugendeyo gye banaamukuuma abaana buli kimu bakirowoozaako buli kimu oli omwana gwe ng'ekitayi gwe yebakangako nabadde ngamba ayinza okuba alina ensonga maama teyali mu picture maama obutaba mu picture now this is Uganda nti sema osobola oloopa omusango gwe eyakoze ekintu n'omulaba enkya nga ayita wali bwati omwana agenda aloope kitaawe enkya kitaawe akoma mu nnyumba y'emu yamugamba ko liyogera nja kutta taata ye breadwinner yasasula ennyumba yamuweerera yamuwa buli kimu waliwo kugamba nti munnange nga gundi bwe yayogera bamuyamba ne bamutwala wano ne gundi bwe yayogera bamuyamba ne bamutwala wano ne bagenda balekaawo nga tebafunye justice olumu ne taata bamutadde nga bala te family tewali kiddako ne bamugamba weetereze oddamu kikola tujja kusi bagenda obeere n'abaana bo obeera otya mu nnyumba nga alopa taatawo ku poliisi nga ye ali awo abajja ddiringa naawe automatically abalina oddiringa naawe kati omwana ye kyasalawo n'agamba kansirike mukama bw'ali nnyamba ne bakimanya balikimanya omwana wajja ti ng'omwana oyo 14 years as also 14 years omusajja we yankwanira mulamba director mulamba kati oyo omwana ye omwana akuze nga akimanyi oyo taata si yamuzaala naye ajja engeri gy'addayogeramu alaga bbawo abadde amwagala mwana ekitiibwa na buli kimu byonna bye bayiseemu omwana oyo mwana mujja na nnyina buli kimu akiraba dadi abeereddewo mami abadde amuwa buli kimu amwagala I don't want to become the problem to come in between my parents nina baganda bange bagenda lowooza ki byonna abaana babirowoozaako asobola n'okubanga dadi alaga mami nga bwamwagala era nga nawe akulaga akwagala wooli naye nga bwe mutali okitegeera kuba gye tyagamba gyalwazi alina abaana abalwadde dadi nga Australia agamba mami agenda kudda ku ki ne watatange byagaana kambaleke happiness nagisacrificingira maama we ne baganda be naye ng'ekyokukola aba asobola okwogera naye atunuulira bigger picture ye naafuuka saddaaka obulumi bwe bumuyinza abamu betta abamu ne badduka mukama batayambye ne bategeera so kirina okuddayo gavumenti eno abantu wabeerewo like buli mwana waali yenna akimanye nti singa nfuna ebuzibu ne bazadde bange waliwo wensobola okulaga ne bannaabwe babalaba bali ku street kati naye agende ku street agamba kambeerewo alinoza n'ekyo okwogera nze one time nafuna issues n'omusomesa something simple happens at school ogamba omwana toyogera agamba musomesa ogenda kunfunamu obuzibu
tokola mwana kintu kye tutasobola kwogerako. Exactly. Wamukubye oluyi yakoze omusango then muleka ayogere. Ekyo nakyo bazaala basomesa waliwo bannakimala bamukole eyo. You should stop that habit of toyogera. Era nze omwana mugamba yogera. Ye ate naffe abazadde tulekeraawo gamba baana obutoogera. Si lugamba. Edda abazadde baffe stoppinga nga bagamba tulina olugambo. Zijjako olugambo olwo. Omwana tomuwuliriza, omwana tokola kine asirika. Musolo tuulaawo naye n'amanya nti okay bagambye bakukubye ng'oyogera mu kiraasi wakyo badde oyogera mu kiraasi. Abaana bawaayiriza. Abaana batandika okuwaayiriza ku myaka 3. I read about it. Obwongo bwe butandikirawo banoonya favor, banoonya emboozi enyuma, but they start to lie. Actually lying. Because mu lying mwe muva okuwaayiriza. Nze mutaani wange yatuuka nga wa myaka 3 nga ngamba anti ewaka mukuba. Anti ngagamba nange simukuba biki naye nga simu stoppinga kuŋŋamba. Naye nange weyandoopa ewa jjajjawe nga simukubangako ne ŋŋamba ono nno omukulu. Kakiza alimba. Jjajja njagala kujjayo wo mami eno abeera ankuba. Ne ŋŋamba ono nno omukulu alayika ne anti yamuwaayiriza. Naye nga there is no moment we namugamba toyogera because something bigger will happen. Asirike kubanga bamugamba toyogera tujja kukuba. Waliwo emboozi gye nalaba mu COVID, waliwo akaana kaali kalenzi nga kavubuka kali mu 20s nga kakuŋŋaanya abaana b'abakazi ku kyalo mbu bagenda samba mupiira oba nagikunyumizaako naye nga kabasiyaga. Obwana obulenzi obuteejo emyaka gy'abajja emyaka 3 4 5 biki bijjukira abazadde mu COVID nga banoonya kyonna ekimaking abaana busy. Naye nga abaana babanna abasiyaga. Kati if you're the kind of a parent butoyogera and ze jjajja kujjera ku my teacher beat me. Teacher yambogoledde mami as not fine. Oba mwana gwe tayogera abamuyina abaana abasirise. Nzo wangali outspoken. Amuyina abaana abasirise gwe start the conversation. Naye ojja omwana omusanze yeebase ovaawe yeebase. Oba yakuleka mu buliri gendayo mu buliri oba yeebase muzuukuse. Omugaye how was school. I feeling comfortable to open up mwogere n'abaana. Abaana baleme nze ngame kyokka nze mama wange nali mutyako bukambwe. Bokka. Naye ate nga ali loving yali anjagala nnyo nga atwagala nnyo naye nga mukambwe. Naye ate n'obukambwe obwo namanya kwe bwavanga. You know like with broken families eno toba ne taata aweereze ssente eno abaana oyina abawera obaliisa obasuza biki kati omuzadde it becomes overwhelming. Tiye mukazi watunga yiti yandibadde mukambwe nga ye naye embeera yali ngeri nga nawe walaba ate onamugamba kino maama siina ngato owensawo nojja wa uniform nojja wa uniform nakuba lwaki wajuyuzizza naye nga uniform esobola okuyulika okitegeera. So kiddenyo abazadde mubeere keen naddala abaana ate kati tebikyaliko bategeera naddala abaana abawala n'abaana mu abalenzi mubeegendereze n'obuzibu obisega nabo bwazze onogenda okukebera ku mwana wange it is too late. Bwe buzibu bwabyo. Kale bannaye hafiza tunaabasussaawo wano olwaleero. Bino bintu mu bulamu bwa bulijjo mwe tuwangaalira but we need to remind ourselves about byonna ebitwogerwako. Kuva waggulu gye twatandikidde ekituufu ffenna tukolerera abaana baffe kubeera bulungi naye njagala wejjukanye Katonda mulungi nnyo atukulizizza mu society. Olaba omwana eyakulira mu maka gano mikisa mingi okubanga eri ennyumba abaawo baali bagagga. Kituufu. Ontegeera. Mikisa mingi ng'ono yali landiroodi wa wano wonna. So ebyo bitujjukize nti nno ssente weeziri ne ziggwawo. Ate gundi Kazibu kapo kye yannyonnyola. Omwavu si mwavu. Bwe obulamu bwe yamanyiira yeerire entulaze ne yeerire eyalina ku ssente. So okuggwawo kati kye kye bayita obwavu. Kyova olaba nti bajjajjaffe baalinanga enkola nga n'omwana ajja. Nze enkola yange nze wange ka reminder school fees is not a problem. Njagala naye akimanye nti school fees asobola obutasasulwa. Oba ontegeera. So kituufu obulamu bwe obulungi ate obulamu obulungi tebabukweka. One time mutwange yali akanye nga tagala mutwalira mmotoka ntono ya maama we kati ne bwogeza kuninga I try as much as I can abeere mu obwo obulamu. So good life is good life.
kati ate bw'ogyongera ojja exaggerating that means you're killing it. That's what I was telling you gye twatandikidde nti amasomero ge twasomera mu twasoma n'abaana abagaga, but you could tell mu bintu bitono nnyo nogamba naye bwe balabika bibetwaligamba tuli bato wabe balayika abagagga wabe balayika abagagga naye nga society mwenna muli kyekimu oba okitegeera. So obulamu obulungi bwa bulungi nebwobukaka tebwetaaga kubwongerako samuli yadde akatungulu. It is good life. Obulamu obulungi mugenda kusula mu nnyumba nga buli mwana alina ekisenge kyeffe waffe tukigabana kyekisenge lyeddiiro katoledde ebirungi bwebiri privileges weziri nnyingi ne bwotazongerako birala because already Katonda akuwadde, so tumatire ne Katonda kyatuwadde naye abaana tubawa omukisa to grow ng'abaana abalala kubanga bagenda competinga n'abaana abo. Bwe banatuuka mu nsi eya bulijjo reality will kick in. The problem abaana abaali obulungi bwe bafuna okuddamu okutabagana naffe nti ensi yali yabazimba nti be basinga kati afuna obuzibu okukomawo nga takyasinga ewuwo alabanga aswala naye singa aweebwa omukisa n'akompitinga n'abantu ba bulijjo mu nsi ne bwe babigaanyeemu kya bulijjo era be baana abajja n'afuna ekyekulya ewaabwe najja ne batuulaawo ne balya bulungi n'agenda n'azannya. It is okay. Tomugaana kusharinga n'abaana balala muwe omukisa associating n'abaana abo. However osobola okusaba n'ogamba nedda abo kubanga gye tubeera waawukana omwana abeera eri wansi ayinza okuba alina ebigambo byayisaamu by'otandyagadde onaawulire. It is okay. Kyokka ate nakyo waakiwulira kirungi okumugamba ekyo okiwulidde naye kikyamu. Kale eyaleka tugikomye wano bane mubeere bulungi mweraba.